Omukadde ono w'emyaka 80 akeesa lukya ng'enkoko y'omutamivu era ng'akulungudde ennaku eziwera nga talina kaziza eri mmwa. Takyasobola kutambula so nga n'olulimi lumuzitowera. Abaana b'abakulu bamuddukako dda okugenda okunoonya ekyokulya. Ennaku emuli ku maaso eyungula amaziga era ng'ono si yekka ali mu mbeera eno. Ku muliraano awali ekyalo Olwekiteyi mu ggombolola y'Erokopo mu disitulikiti y'e Napak, Angelina Apun ow'emyaka egisoba mu 7 akeera kutuula butuuzi nga bw'alindirira abazirakisa okumuwaayako okuzza eri omumwa. Bangi ku kyalo kino n'embeera mwe bali era nga buli kasiisira ke tuyingiramu gwe wamma tulaba ng'embeera esusse obw'omulamuzi. I understand that the reason she's lying down here is because of hunger. Is hunger the only problem? Yeah, at the moment, hunger is the only problem that is affecting this population. Because the first rains that came, people are cultivated, but the month of April has actually frustrated the cultivation. And right now, it dried the gardens, and now it destroyed actually what they had cultivated. And currently, as you see, she's tying this sheet on her stomach, basically to tie the intestines from falling from their stomach. When they tie it, they feel like they are satisfied, but actually that's not the meaning that they are satisfied. Abamu ku bakadde bakeera kwegolola era abazzukulu baabwe nabo ne babeezingako. Tukitegeddeko nti abavubuka balina ku maanyi batambula engendo oba bavuga obugaali okuwerera ddala kilomita nga 80 okugenda okunoonya emirimu sako n'okufuna ebyokulya mu disitulikiti ya Amulia eri ku muliraano. 80 kilometers to look for ways of survival, to get some cassava as a laborers. So when they bring like 2 basins, they get the elders who are remaining here at home, they share with them. Immediately after 1 week, they go back again. Bwe zikusanga ozigumira, abasigala wano basulira bibala oba ebikola by'oku nsiko. They remove this cover like this, then they chew, then they eat it. Then the leaves, they pick the leaves also of this very tree and boil as veggies. But the leaves are very bitter. Mu kyalo Lwemerimongu mu ggombolola ya Ngoleriet twasanzeyo abakadde 3 nga nabo bali ku mugo gwa Ntaana. Langorok Nawol, Ellen Nanguswa ne Mariam Adupa balina abaana abasoba mu 5 buli omu. Era bano basulya bibala bya mu nsiko. Mu bitundu ebimu olaba abaana nga bali mu ssanyu era nga bazannyula obutamanya mbeera ate awalala abamanyi embeera yaabwe ennaku yeeyanise ku maaso gaabwe. NTV yasobodde okufuna ebbaluwa eyawandiikibwa ababaka ba Paalamenti okuva e Napak ewa minisita wa Karamoja ne minisitule y'ebigo bitalaze wiiki emu emabega. Ekyatwewuunyisizza kye minisita omubeezi ow'ebigo bitalaze okutegeeza nti abantu 6 bokka be bakafa ng'ate ebbaluwa egamba nti abafudde basoba mu 3. We received a very sad report of about 6 to 7 in Napak, which is regrettable. You know, we always don't want to argue about what the cause of death is. I wrote a letter giving the Minister of Karamoja and the Minister of Disaster Preparedness report about the food situation and what really was the situation on the ground. So at that time, the numbers were yet low. Lokopo had reported 5, and Lope had reported 14. Lotome at that time had also given a report, though it had not sent to the disaster committee, but when we were in the Lotome sub-county, they had told us 5 people had died. Abamu ku bakulembeze b'omu Napak bategeeza nti yadde gavumenti ewazeewazeeko bingi tebinnakolebwa. The situation needs to be really attended to before it worsens. Mu kaseera kano Speedy abantu gye bafiirako Karamoja olwenjala yeeraliikiriza era nga n'ebitongole by'Wanakyewa kati bitandise okukola omulimu gw'okusomesa abavubuka okuleetawo eddembe n'obutebenkevu. Suhail Mugabi, NTV, ku ssaawa emu.